Olunaku lw'eggulo zaabadde ssaawa nga 7 ez'emisana enkuba eyabaddemu n'ekibuyaga n'etandika okutonnya mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo n'emiriraano. Kati omwana Regina Nakitende w'emyaka 5 yabadde akutte manvuuli n'emusimattukako n'egwa mu mwala naye kwe kugigoba. Oli omuto n'ajja n'agamba maama guno amazzi bikoze ki bimututte. Ate maama w'omwana kuvaayo kutandika kukola ki kugobera omwana. Maama we Justin Gwambale yagezezzaako okwagala okutaasa omwana we nga buteerera okukkakkana ng'omwana amazzi gamututte. Kati omulenzi wali yasoose aluuna ng'amulaba ng'ajja kumwala amuteege yabadde ayagala omumukwata omwana bbira. Yagenze okuddamu okumulaba ng'ali kumwala eri mu bikoma biri ebinene ayitamu agenda. Abatuuze nga bayambibwako abakulembeze ku kyalo baatandise omuyiggo obudde ne bubazibako nga tebannalaba mwana. Kyokka ate kyababuuseeko babadde bakyanoonya owaabwe ne bagwa ku mulambo gw'omwana omulala omulenzi. N'omulala ne bamugya ennamalere naye tugenze otuuke mulago nga si y'owaffe. Wano bakubidde poliisi okujja okulaba ogubadde. Tageti yaffe badde bakunoonya ono kuba tugambye nti amazzi gamututte. Kati enkya ya leero bano babakanye butono okunoonya omulambo gwa Nakitende okumanya amazzi gye gamututte. Bano bakutte ensuuluulu, enkumbi, ebitiyo bagende mu maaso n'omuyiggo gwabwe. Bayambiddwako n'ekimotoka kiweetiiye okulaba nga bazuula omulambo gw'omwana waabwe. Oluvannyuma omulambo gw'omwana guzuuliddwa mu kidookolo ekisangibwa mu ggombolola y'e Nabweru mu munisipaali y'e Nansana. Amazzi gamuvuze ne gamugya mwala ne gamuyingizeeyo mu bitoogo gye yalaalidde. Abatuuze basabye abakulembeze mu Kawempe okubataasa ku myalo egitagogolwa. Amazzi gava waggulu ku Spenkoni, amazzi gava e Kawempe waggulu ku ttaano yonna gasibira mu myala gino egy'eno. Ono omwana si yasoose okugwamu era waliwo n'omulala gwamukyeri waggulu ne gumuleeta twamunoonya kumala essaawa 5 ne tumufuna era nga funa yigo gamukanyuga mu mayuneeri. Kitwagala Kampala City Council omwala munene nnyo atabaze mangi bateekemu ekitimba ekiyinza okukwata omuntu obutagenda wala. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango asabye abazadde okukuuma abaana baabwe naddala mu biseera bino eby'enkuba. Temulekera abaana oba mukkiriza abaana okuzannyira ku bidongoala naddala ng'enkuba etonnya ng'abantu omwana ali munda. Omulambo gwa Nakitende guweereddwa ab'enganda bakole ku by'okuziika ate omulala gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago nga n'okunoonya abantu bwe kugenda mu maaso. Hasifa Nanvuma, Agafe y'oku Spark TV.